The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. MPC Abiofuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleese amaanyi. Olwo fadda bafutsoli abateesemu obuvaagi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no kuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune. Karida bikobere Buli wa Sunday sawa biri. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kizza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Akawungeza akalungi gwe munange atwekomeddeko nkwaniriza nnyo program ya Voltage gaba masanyalaze gennyini nze Mumbeja Luwedde Didian era nga nakalidde mu studios ne mwami Sendagire Muhammad okuva mu National Resistance Movement awamu ne mwami Mayanja Robert Wells okuva mu People's Front for Freedom bali mu studios tugenda kuba twegatibwako mwami Mwonge Vian Masa okuva mu kibiina ki NUP ate tusobola okuba nga tutaanya ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga tutunuulira mbeera nga bweri mu ggwanga lyattu Uganda bingi bigenze maaso oba bingi ebitambula nga byetugenda okuba nga tukubaganyako ebirowoozo mu palamenti eyo kakiko kaiko opportunity munange nako badde balina okuba nga basinkana speaker wa parliament naye bano nno tebasobodde kuba nga bamusinkana naye nga bwagala kumanya misaala oba nsaasaanya ya misaala bweyimiridde mu parliament kuno kuliko ababaka ba parliament okunokosa n'abakozi n'abakubadde nga speaker yagambye nti munnaye banawe kabasuuse balina okuba nga bakoma n'ababaka abamu nga bagamba nti munnange n'ababaka abamu nga bagamba nti munnange ensonga z'emisaala gyaffe tezirina kubeera nga ziteekebwa mu lwatu sabbiiti y'emu ne retired Colonel Dr. Kizza Besigye weewaawo naye yakomezebwawo mu kooti era nga okuli omusango gwe kwayongezebwayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa December naye nga bo bannamateeka be bagamba nti omukyala Martha Karua yalina okuba nga akulemberamu bannamateeka ate okulaba nti bagenda maaso n'okukoza omusango guno weewaawo ngono yali tannaba kubanga afuna PC oba practicing certificate okugenda maaso n'okukola ate obuvunaanyizibwa buno weekend ebaddemu n'amawulire amalala mangi nnyo oba oliawo getujja okugendamu mpola mpola naye katusooke ate tuwulire okuva eri abakulu basooke batubuulire bo wiiki yaabwe etambudde etya ensonga bazirabye batya sayidi eyo ate
ate tuluke tubenga tugenda mu kukubaganya ebirowoozo ku nsonga ate ez'enjawulo ate gwe osobola okubanga otwegatako ng'oyita ku platforms zaffe The Alternative Uganda ne TikTok TV songa ate YouTube channel ya The Alternative Uganda. Nsaba kwesa comment section obuze ebibuuzo tekeyo ensonga yitekeyo endowoozayo nja kubanga ate ngisoma nga show tenaba kubanga ewunzikibwa. Soka nsooka ennyanirize Mwami Sendagire asooka akwata akazindaalo weewaawo alamise kuba tulaba ate n'oluvannyuma tubenga tweyongerayo. Yes, okusookera ddala njagala okwebaza Mukama Katonda yasobodde okubanga okeseza bulungi wamu ne management ya TikTok TV. Njagala okubebaza okutwesiganga ne Twitter again and again okujja okubaako byetuteesa ku ggwanga lyaffe. It's unfortunate that eggwanga mwe tuli olunaku olwaleero abaana abazannya ebyobufuzi babizanyira nnyo ku monetary base kufunamu kuyitawo n'ebifaanaganako weebityo ekintu oba oliawo ekitanyuma. Njagala nnyo okwebaza bannakampala bandaze okwagala, njagala nnyo okwebaza bannayuganda. Ensonga yange ey'obwa Lord Mayor bw'ekibuga Kampala bansanyusizza nnyo nti nina obuwagizi era ntambula nabo day in day out. Wiiki yange nze nga Kasirye Sendagire Muhammad nsibye nnyo nga neetoololera ku UCC ku nsonga gye nasuubiza bannayuganda naddala abali mu sekiti y'obusiraamu ku kampani emu ekola omwenge nti day in day out ebadde nga ereeta amanya g'abasiraamu nti be bawangudde. Abasiraamu be bawangudde ssente weziti, abasiraamu be bawangudde ssente weziti. So ne tusalawo ne tugamba nti kampani eyo tekajja kuba lumanyo tekikirizibwa mu busiraamu era nebaza abakulu aba UCC webanga adverts ezo bajja kuzikwatamu, it will do us good. Omanyi Lilian n'abaganda bange bano njagala okubategeeza nti companies eziri mu Uganda naddala ezisinga okuwaayo ssente nyingi ng'omusolo zituka ekiseera ne zibanga kwegamba ziri tezigambwako kubanga buli wozigambako oba buli azoogerako bakutiisatiisa n'okutta kubanga ze zisasula omusolo mungi. Bakutiisatiisa nga media houses zonna bwe zitasobola kuddamu kuyita kubanga companies zino ze zikibeeramu ze zisasula ze zibawa kasente. Naye ffe tubagamba nti waliwo we balina okukoma. So njagala okwebaza bannayuganda abampagidde mu nsonga eno naddala Islamic sect bampagidde nnyo era tutambula paka kutuuka ku kumaliriza. Neyanziza neyanzike. Okay, neyanziza nnyo Mwami Sendagire. Ndakwaniriza Mwami Muwonga badde nga ajjayo ssente naye kale katugende Mbaaso labuza kuba tulaba. Neyanziza nnyo neyanzeege. Ekisookera ddala amanya nze mwogo gwanga Muwonge Vianney. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza management ya TikTok olw'okubanga etuwa omwaganya okujja okulaba nga tuyinza okwongerako ettaffaali ku ggwanga lyaffe lino. Njagala okwebaza banywanyi bange bano olw'okubanga nabo bali committed okulaba nga mu kapasite zaabwe ez'enjawulo bajja okulaba nga bayinza okwongerako ettaffaali okulaba nga tuzimba Uganda ffena gye twandiyagadde Uganda empya. Ntwala omukisa guno okusaasira ababafiiriddwako abaabwe ate wamu n'enjozayoza ababatuuse ku birungi. Nzikiriza nsaasire abafiiriddwa abaabwe naddala mu bitundu by'e Erigoni, Bulambuli okubanga enjege yaggweeyo tubasaasirako nnyo era tutwongera okusaba Mukama Katonda yeyongera okubagumya. Nina kyensanze mu ddiiro munywanyi wange ng'alaaja n'abafuna ebirabo yali endabira ddala nga kampuni zaffe oyagala kuzimalako mirembe kubanga zo bwe zikola draw tezirondamu nti byene jangu ogyetabemu gyetabamu ng'obadde ogyagala. So kati bwendaba ng'ovunaana oli ate eyateekawo omwaganya okuddiza bakasitoma baabwe era abo be baddiza ojja kusinziira ssebo Sendagire abo bakasitoma baffe era betuguze ebyokunywa ebyo bimulaba. Sebo tusagala nnyo ozanyire mu bizinensi zaffe zino zitulyako
kubanga ze ziwerera abaana era ze zituliisa kubanga osobola okwogera akantu kati ninyone kasparkinga n'abasajja abalala ngaffe ababeera ne gundi abatera okukombako nabo ne bagamba nti kati tugenda kunywa so ndabira ddala nga kiba kisanyawo bizinesi zaffe ndowooza nyinza okugenda mu maaso n'okuwa ebadde mu wiiki ngenda kuba nkomawo gy'oli kansoke naye era nzikiriza naawe nkwebaze nti oli ng'omunya ogugudde mu mata gubeera gumumenyereketa gumasamasa era njagala okwongera okwebaza management ya digital okubanga esasula bulungi okulaba ng'oli mu mbeera eyo waliwo abantu abatuyita ne batuyita naye ng'embeera akubuuza ekibuuzo naye ng'embeera yeraliikiriza naye ndaba nga bwe nkulaba wano nendaba ne mwami wano dy akasuuti kakubye emabega eri neziriramu ddala amaanyi nemmanya nti abakulu akasente batuwa akakola ki akawera naye era njagala okutwala omukisa guno okusaba abo abasobola okulanga naffe bagibalange naffe kubanga puroguramu eno egobererwa abantu ab'enjawulo ate abangi ebweru munda wano eno w'eggwanga ne wabweru w'eggwanga neza mwami muwonge mwoyo gw'eggwanga mwami manager Kazindalo nkasembeza wo osokola muso kubatulaba well abalungi abatulaba mbalamusiza nnyo nange ninga Vianney waliwo embeera empya gy'ofuna ng'oyingidde mu studio zino elangi za studio abantu baawo kuva ku geeti nno basajja bakwaniriza nga basanyufu waliwo studio zogendako muga Katonda mu ggulu n'okuba akabonero n'ogamba nsaba sheggwe mangu ngende so nga ate wano bwe tujjawo producer yatero tutwalaganya nti bane budde bwamwe buweddeko so njaga kwebaza management olwa innovation badde wano nga ndowooza sheno tetusobola giteeka ku Twitter because ndaba Twitter space concept kati tetusobola ku it's a food for thought nesinza ategeere nnyo okuwabula the brains behind the show basebe ne banyabo nkyali Mayanja Robert muzukulu wa Mukajanga nkitwala nga kya muwendo buli bwe mumpita nzije mbeeko nange ebirowoozo byempa ku miramu egiba gitusengekeddwa mwebale nnyo mwebalire ddala abatugoberera entakira mbadde nga ntunuulira show zaffe ku Facebook kuliko abantu abo ngoloza balaba notification show dakika 25 ngalaze presence ye badde nsaba amannya ago olwaleero ganokoleyo nze manyiko Joram mwesige naye gwate oyina abalala b'omanyi nga bo bateesa ku platform aboolulango nze ndowooza nti abantu abo batuzaamu amaanyi debate zisigalako zisigalako olinako agwe ku Kimayanja byabadde oyogera temuli mwebale nnyo mwebalire ddala of course nange nkunga abantu b'ebirango waliwo ba generation entrepreneurs this is the company to advertise with bana abalina business abatunda engoye this is the place abalina zi restaurants kubanga zezo enterprises emyaka gyaffe tetunatuuka sebo okukola amafactory tuvola asendagire agalumagana naye ekintu kyasendagire nange kinyumidde yadde ndi mukulamusa kubanga come to think about the morality of his issue company y'omwenge etegeka draw y'abagunywa abagunywa bali defined n'ebintu byanjawulo kati gwe ayina erinnya litutasuubira kubanga onywa mwenge woparticipatingira ne mu ddulo kubanga ddulo baba bakubuuza ku product kitegeeza gwoba customer walango naye ate sendagire n'agendayo naga nti abalina amannya bwegati bakima batya muti it is something the worth discussing ate kyandibadde kyeraliikiriza singa abawangula ba myaka 17 okudda wansi then company yandibadde erirayebo okulaba nga lwaki abantu baguza abaana naye sebe campaign yagitutte mu UCC obuzendooza gattako ne minister ya gender ethics
n'ebigwa bitalaze bifaanana bwe bityo neyanziza nnyo nnyabo okunkyaza weewaawo ngenda kubeera ntandika naawe wiiki yo bwetambudde ndyoka enzire eri abakulu wiiki yange baddemu ebisoomooza bingi ekisembyeyo sendagiro kino kyatuleetedde mu studio gano mawulire gennene eggwanga eririna banka gye basobola okunyagamu obuwumbi 6 sendagiro ekyayogera touches the morality of our society naye nze kisinze obukulu mawulire gano gagenda kuba malungi nnyo gyendi ye buwanguzi bwa Namibia abasebo ne banyabo yafunye president omupya Namibia yafunye president omukyala Namibia yagenze mu kalulu of course kalimu some few question marks but by large and far bakyali mu mirembe nze nga ayagala democracy nange nja kweyambisa abalokole kye bagamba nti buli muntu omu ayatula obulokozi ku nsi webeera mbaga nene mu ggulu n'olwekyo buli ggwanga lya Africa erigenda mu democratic exercise y'akalulu ne bakavaamu nga bakyakkaanya ffe bademocrats tuba tusaana okusala ente njozayo z'abantu b'e Namibia ate n'omukyalo oyo nalabye amanya go ba ye Natembo ye Natembo ndayitwa Nandi nkugambye erinnya lye Natembo muzzukulu wa Nankere kyovula abantu kyankutteko nnyo kati nga tuvudde awo of course bire bya Dr. Besigye bibaddewo nnyo mu Mugalale what is exciting nti bannamateeka be bagenze ne bakyalirako Chief Justice nga bapasuwinga baagala dialogue naye okutegeera lwaki ensonga bannansi abakulemberwamu Michael Kabaziguruka ow'Ennakawa gye baateeka mu Constitutional Court eramule baani abanaawozesebwanga mu kooti za ssentalo nga eno gye tulina ey'Emakindye General Court Martial of course omusango ne baguwangula naye gavumenti ya Uganda nekola apiiru mu Supreme Court etawulirwanga kati wayise emyaka mingi Bannamateeka de bagenzeyo okubuuza Chief Justice lwaki ensonga eto Chief Justice yeekwese reception ku mulyango basanze omusirikale omukambwe ennyo nasooka ababonye emiwabo nze naago gabadde mawulire malungi era nze kintu kyenjagala kukiiza Besigye Besigye buli waabaako lwafulumako mu nnyumba ye n'abaako ekyebyobufuzi kyakola kikwata ku buli agent of state kati judicial eri mu katuubagiro ku nsonga za abakesi n'ab'ebyokwerinda ze bakolera e Kenya kati debate eri mu judiciary owulira nze nkakasa ne mu parliament ejja kujja bwe batennajja oba kitegedde so nze ekyo kyanyumidde era nga ne conversation ya law council okutumanyisa nti waliwo ne bamemba ba law council law society law council manyi bimbuzabuza sinze yasoma ennyo naye ku judicial service commission si bwe kiri kubaddengako ba representative ba law society naye tubaddenga tetumanyi zibadde enkola ebadde etya omusajja ono Isaac Semakadde akyagenda mu maaso okutujja obujonjo ku maaso okutujja envumbo mu matu okutulaga constitution yaffe byebadde tuwa naye nga tetukozesangako nawalidde abeesimbyewo okuba abakiise ba kakiiko ka Semakadde ku judicial service committee nga bakola campaign nawulidde oluzungu nawulidde amateeka nawulidde ebisuubizo era kati njayaanira okulaba ensonga ezo gye zinaggwera ensonga endala era naye ebadde mu kooti omukyala gwe twalabako gwe bamenyera enjuye ate ne bamukwata ne bamutwala mu kooti abamuguddeko ebisango egy'okujeemera ebiragiro ebiri mu mateeka mukazi wattu myaka bagiringa 87 abadde ku limandi eruzira bamuwadde beyiro mu kooti kizaamu amaanyi lwakubeera nakyo kitwetaagisa okujja wano tudisikasinge the morality of the laws of Uganda kubanga bamuvunaanya okujeemera ebiragiro ebiri lawful nange njagala kupozinga a topic the morality of lawful orders kyanaku nti Buganda Road Court
yafiiriddwa omulamuzi amanya ge nno sigeerabidde Mangeni Kyanaku omukyalo oyo abadde muweereza wa Uganda tuyinza okuba tulina bye tutakkaanya naye wano nawali naye yafudde engeri eri mysterious tebannavaayo kutubuulira kituufu kyamuse kigambibwa musujja but tulinze post mortem report nze ebyo bye bibadde nnyo ebikulu mu mawulire gange wiiki eno ng'ogyeko ku kyokuba nti nanyumiddwa era obukambwe bw'omuwaabi mu kkooti y'amagye naye ku luno yasisinkanye gwe benkanye ebbango Aaron Kiiza. I enjoyed the exchange ng'oli mukambwe ennyo entapta y'amateeka naye ng'ono yeesibye mu tteeka naye nga naye toni gy'ayogereramu ow'ebigere yasisinkanye yafumbye omutwe basebe ne bannyabo Kiiza Besigye bw'alivaawo bwe tulitegeera kyabadde awaniridde kuba ebyo byonna tubitegeera lwakuba ki waliwo abayise mu kkooti eyo naye ng'ebyo tetubiraba tumukunde yali mu kkooti tetwabitegeera bangi bazze bayitaawo luno olutalo si lwa Kiiza Besigye mu kkooti luno olutalo lw'aba civilians nze bembadde na listing edda ababadde ba candidate ba kkooti eyo okuva lwe batwalayo Luta Ferdinand nentegeera nange kennyini enkyansobola okutwalibwa muki kati nsaba Katonda Kiiza Besigye amunyweza amugumye kkooti eyo tugizeeyo ekola emirimu gy'erina okukola era n'enfuga y'amateeka n'enkwata yaago eyongere okuluŋŋamizibwa tweyagalire mu ggwanga lye neyanziza Mwami Mayanja. Mwami Vianney, katuyite mu wiiki yo nga bwetambudde? Wiiki yange tebadde nnungi olwebibaddemu sookera ddala byeraliikiriza twongere okusabira eggwanga lino ffenna abalyagala. Sitole esinga obukulu ey'omukyala gwe baakwata n'abeera eruzira emyezi ebiri. Senior citizen. Mu myezi ebiri bw'olaba circumstances mwe baamukwatira yagenda okugenda awo bwe baamenyera ennyumba ye mu mwaka gwa 1979 nga ne gavumenti eno tennajja. Yani ebintu bino bwe bibanga tebitweraliikiriza tulabika tulinako ekikyamu ku mutwe. Nalabye emboozi emu ey'omuntu eyakyaliddeko omukyalo oyo n'agamba obuzibu bwasinze okusanga eruzira ebiyigo ne tooyi bikyafu ku myaka gy'ayina okusitama kumuwoozemu naye neewuunya gye nnyinza okujja obuvumu nenkwata omukyala ng'oyo ne mutwala eruzira ku bintu ebitategeerekeka kubanga buli w'omulaba mulabira ddala mu kifaananyi ekya jjajja wange ne bw'oba tomulaba mu kifaananyi kya jjajja omule mu kifaananyi kya maama wo abaali babaddeko eruzira ebiri eruzira tebyeyagaza. Olaba obeera muvubuka muto naye embeera eriyo n'ekufuukira akayinja mu ngalo. Ono omuvubuka yavuddeyo atabuse mutwe. Waliwo n'eyavuddeyo ng'atabuse mutwe. Naye Lilian kino tetukire perspective eri abantu abatulaba olunaku olwaleero ne bendi wano eno. Omukyalo oyo saagala omutwale nga Namuddu just eno mutwale nga belonging to you nti jjajjaawo mutwale nga maamawo ekiseera kino eno wojja okuwulira obulumi kyekitegeeza Lilian okukwata omukyala ng'ono ne mumuyuuza mumutwala mu kkooti nga n'ensonga gye mumutwalirako emutwalira wawe bw'ogezaako okwegizamininga olaba nga wandibaddewo ekyandikoleddwa nga kiri betta naye bw'olaba kindeeta ku kifaananyi Lilian n'abatuwuliriza
bwe tutunuulira mu ndabirwamu mu kifaananyi kya Uganda twerabamu oba tetwerabamu. Ebikolwa bino ebyokukwata bamaama bajjajja bwe bati byongera okukulaga nti mu kifaananyi kya Uganda eyawamu abamu tetukyalimu. Uganda ekolera baani? Bwebanga tekolera ba senior citizen ngate bakyala. Bwabanga Sibiru asobola okera ku makya n'azimba gy'azimbye mu ntobazi ne tumugumiikiriza. Amu n'azimba ne bazimba mu ntobazi ne tubagumiikiriza. Lwaki tetusobola kugumiikiriza mukyala ow'emyaka bwegiti? Lilian, ebintu bino ebituusibwa ku bannansi tugenda kutuuka ekiseera nga obuzito bw'obunyiivu abantu bwe balina nga tetukyasobola kulifutinga. Tugende mu kye bayita okuluzinga eggwanga. Lilian, olunaku olwaleero nsomyeko ku butabo bwange obw'Oluganda. Nina olugero olw'ensomye. Omuze omubi gufiirwa ku mugumba. Bwe nsomye ne ku Bayibuli nendaba emirembe egyasaanawo egy'abakulembeze abaali aba Sodomu ne Gomora. Ensonga eno bwe twakwatibwe bulungi nakugamba ku kitabo ekimu kye tuli okuwandiikamu abantu abatuliisa akakanja. Ne tutafuna nga Bannayuganda. Lilian, mu myaka gy'olukumi 14 AD ne mu 1600 abakulembeze abakulemberanga amawanga gano nga tukyali mu chiefdoms mu mawanga gonna. Abantu abo abakulembeze bwe bakolanga ebintu ebyo basaanyangawo olunyiriri lwabwe lwonna kubanga baali bakimanyi nti omuze omubi gufiira ku mugumba. Lilian, tugenda kutuuka ekiseera nga tetukyayagala kuwuliriza offsprings oba abantu bano mwe bava n'abaana baabwe. Tugenda kutuuka ku mbeera ey'okweboolagana kubanga ebiriwo bituboolaganya. Ewali Starbucks n'ogirekawo omukyala ow'emyaka egyo ye n'ogamba nti etasaanye kubeerawo nga tukubuuza gwe okozesezza katiba ki? Kiyinza okuba nga kiri ku Nnamuddu, enkya bwe kinaabeera ku maama wo bajjajja wange, ebigambo bye naayogera mbu abadde mu ntobazi bye naasigala nga njogera. So yagala abantu bonna babasanga nga ba-encroachings entobazi babaleke bulezi, tebabagambako, tebabasengula. We can do better. Nga bwe tukola ku bagagga Basibiru kubanga n'essaawa zino akyazimba. Lilian, n'abatuwuliriza omukyala ono keesi ye eyawukana ku z'abaana abalala. Nkugambye gavumenti nga tennajja oba musanze yaliwo. Bw'abanga yaliwo tusobola okufuna engeri gye mu preserving ne mba mugambye agende wateeka okubawo kyagenda nakyo. Lilian, nze wange gye mbeera wagenda kuyitayo oluguudo olwa Jinja Express. Abantu abazimba mu ntobazi bagenda kusasulwa. Bagenda ate ne kye basoose okukola basajja balamu basajja balaba bwe yategeera nti oluguudo lugenda kuyita mu ntobazi eyo ewaffe n'agigula n'agimalawo. Bw'agimalawo gavumenti egenda kusasula ye. Gavumenti erina kukolera basajja balaba oba erina kutukolera ffenna. Tetuteeka kukola bintu biri discriminatory olw'okubanga twagala ekifaananyi kyaffe ffenna tusobole okubeeramu eno Uganda. Naye gwe bonna ngamba nti Nnamuddu ye yakola kive nnyo ng'amaze emyaka 4 waali n'obusuulu yali abusasula n'endagaano kwe yagulira kwali ebbanga lyonna Buganda Land Board yadde agiwa obusuulu. Bali bawaayo ki? Ekyokubiri, olunaku olwaliro nina interview gye ndabye era esaana etweraliikirize. Ndabyeko mukyala wa Dr. Kano Kizabe Besigye ng'ayogera. Kiri alarming. Bwe tubanga ne gye batusibye basindikayo abatugumbuzi abadde ku TV emu
gwosobola okujja kaadisi kunze abeera mukyala wange kubanga nina bye mugamba byesijja gamba mayanja bw'abanga leero akoze statement nga waliwo mu kkomera omuntu amasikaledinga nga musibe naye akagezaako emirundi 3 okumutuusaako obukyamu naye ffena twambadde makooti tuloze ensi erina kusigala ng'etambula bwetyo ekintu kino eno nzize nkirowoozaako naye nti watya bwe bankwata n'obulumi bwe bantaddemu n'enkeera ne bajja ne bagaa nti nayo gye tukutadde tugenda kukutta walabye ripooti emu eya poliisi bano abalumba Dr. Kalonchiza Besigye bali tebazze mukwata bali bazze kumutta bagaye nti bamutidde Nairobi bino ebikola bigenda mu maaso naye nga tutunula nalabye Anodi munywanyi wange ensi nabadde ku TV ndaba wenti nga nabakana ali mugundi n'ensindika gye babasindisawo bannamawulire obasindika ku ki kikyotayagala ensemanye Lilian kyekino kyenzize mbagamba ne bano banywanyi bange tuyinza okulowooza nti bino ebizibu biruma bamayanja ninje ebituluma bigenda kutuukawo kubanga Anodi bwe babadde bamusayininga producer yamusindize n'amugaa nti nze nkusindisa olete story naye bye yasanze mu story tulina bannamawulire essaawa zino nga tebakyaswana genda mu field abamu bakubibwa abalala tebakyasobola kutambula abantu tebakyasobola kuwandiika ne media houses zikyasobola kubeera nabo kubanga abaana abato abatannabako kye batuusibwako bazze Lilian ebintu binene bwebibanga tugenda kutambula bwe biti biteekwa okutweraliikiriza neyanziza nnyo byebyo bikoze amawulire wange n'ebyongera kweraliikiriza nakulaga nti tuteekwa okubaako kye tulina okukola ng'abaagala eggwanga lineeno okulaba nga linaasobola okubeeramu abaana baffe ne bazzukulu baffe weewaawo neyanziza nnyo Mami Muwonge kanfundikire wiiki ne Mwami Sendagire y'ekifaananyi kya wiiki ekitambudde kitya ng'oggyeko waliwo watutandisiriza okusookera ddala njagala okwebaza baganda bange submission era nga nalitandikidde ku kigambo ebyeraliikiriza ebya muganda wange Mwami Vianney byayogeddeko obanga weetegereza nnyo Uganda leero engeri gyetambulamu leero ne wiiki ewedde eri mu kutestinga judiciary etambulidde nnyo mu judicial mateeka wiiki ewedde of course nebbanga eriri mabegako naye wiiki ewedde in particular twalabanga amawulire gonna almost the whole entire country gali ku alien skin then Haji ne Zura you know byonna byali mu judicial then closer towards the end ne tulaba muganda wange Haji Obed Lutale oyo no mumanyidde ddala era mukwano gwange ddala ne Dr. Kiza Besigye nga baleetebwa mu kooti kikyengezaako okugamba tuli mu kulaba judicial systems tuli mu amateeka kwegamba twagala kulaba ngeri gye gali reactingamu n'abo abaasoma obanga ddala bye baasoma bye batuukiriza twagala tujjewo kiri ekifaananyi eggwanga lyekibadde kirina nti judiciary etambulizibwa President Yoweri Kaguta Museveni nze mu kusooka nga sinaba ku submittinga ku nsonga eyo wiiki eyanga atenda bye President Yoweri Kaguta Museveni nga atalaga eggwanga lino abadde yagendako Soroti leero abadde Kotido nga ayongera okuleetera bannayuganda okukola ng'era abategeeza ku nsonga ya PDM nga abajjukiza nti otubanga twakola oluguudo ng'eggwanga then ng'eggwanga tufune obuvunaanyizibwa abantu abali mu kitundu ekyo babeere nga basobola okuyisaako ebyo sente ziba zibaweebwe ba PDM ziba zikoze ate babitwale mu bitundu ebirala nga Mbale okubeera nga basobola okubitunda okufunamu akasente twejje mu bwavu ffenna ng'eggwanga ekyo nno kyansanyusiza nnyo kubanga weewaawo ng'eggwanga tuli mu kiseera ekizibu ekyokwekeberakebera mu system za gavumenti naye ate president alina kyakola ye ng'omuntu
omanyi obuzibu tuyina Lilian n'abandaba tuyina ebintu bisatu tebifaanagana tuyina President Yoweri Kaguta Museveni ng'omuntu ne tubeerako ne government then ne tubeera n'ekibiina ekya NRM kati ebiseera ebisinga baganda baffe ab'opposition ne bannayuganda abalala obaoliawo abayisibwa mu mbeera etali ya bwenkanya okay weesanga nga bino ebisatu bibalema okwawula mu ngeri gye basabumiitingamu obusungu bwabwe oba mu ngeri gye bafulumyamu obusungu kati we tuba nga tuli mu ggwanga nga kitukaluubiriza okwawula ebisatu bino olutalo olutuufu lwe tulina okulwana lubula oba onfuna nkugambye nti wiiki eno we are seeing and we are questioning the judicial system at the same time oba system obwesiga era buli trusted nze bakasesendagire Mamadi njagala debate yange njetoloze ku perception ey'abannayuganda okay bannayuganda bwe balaba ebigenda mu maaso mu kooti ne kooti engeri gye handlingamu issues bakirabamu ki balaba nga abaana baabwe bye batwala okusoma bye bino bye balina okukola submission gye balina okuwa you get nti for instance Dr. Kizza Besigye yakwatibwa era njagala okumusaasira gyali yonna okay me perception y'abannayuganda eyitya ku kukwatibwa kwa doctor bo bawulira ki ontegera kyenkugamba era Dr. Kizza Besigye who is benefiting more? Is it him? Is it the party? Bino birimu n'okuganyulwamu. Yes, biberamu okuganyulwamu. Bino byakufunamu nti bakusibe bewafunamu. Njagala kino tubeere balambufu mu struggles zino eno. Okay. Kiri so unfortunate that 20th century naddala African countries try losing a track eyengeri kije tusobola okwezza mu mawanga gaffe. Weesaga nga buli struggle yonna gye tubeeramu mu Africa ey'okufuna sovereignty ey'okuweebwa ekitiibwa ey'okuwulizibwa weesanga nga ziri so much attached ne ku western world. Otega kyenkugamba nti emboozi eya Dr. Kizza Besigye togenda kubula kuwulira mu Greece, togenda kubula kuwulira mu Switzerland, togenda kubulwa kuwulira mu mukono gwa muzungu nti ate ayina mu British gwe yali agenda okumitinga. Katono nnyo kampisawo mention eno banga notification ezenga Lord Mayor Salongeria Silukwago kwali ali mu kugenda maaso n'okubanga alaba era awulira okuteesako kinsanyusiza nnyo ate n'omwami Mugumya Sam ate okumanya kinsanyusiza nnyo Dr. Mwami Elias Lukwago okubeerako akonja kasembeza naye njagala submission yange ebeere direct nti mu Africa abantu baluzinga struggle points. Okay? Abantu baluzinga okwatachinga themselves with the masses. Chobola banga kitawanya nnyo opposition right now. Kanchi kunyonyole wenti Lilian. Wotunulya struggles ezaaliwo before independence. Ezabasajja ababench wanuka abasajja abagezaako okulwana. Struggles zaabwe tezaali ku nguudo, struggles zaabwe tezaali ku health. Struggles zaabwe zaali ku sovereignty. Nti eggwanga Uganda bannansi balina okulyetambuliriza era ba governors balina okubaako we bakoma. Bali ku struggles nti tewaliiwo nsonga lwaki Kololo alina kubeera mu bazungu Katwe kibeere ekibuga ky'abaddugavu. Okay? And successfully mu 2026 rather mu 2024 lwako olwaleero we see the achievement baachivinga. Ontegeera struggles ezaaliwo mu 1970 ku Idi Amin pekupaka ku 1979 Idi Amin we yaviirako weesanga nti yete yali abazungu yali abasukumye kati nga is a pan-African. Ontegeera ng'era struggles ze zaali za United Africa struggles ze otegeera kyentegeeza you get my mode. So 2026 the struggles have changed. Opposition, people who are in opposition lines, ng'omwami Elias Lukwago for instance, ogenda mulabanga aliso, nga aliso ku ground, atambula ne Dr. Kizza Besigye, emabega wa Dr. waliyo abantu, simply because they want to come back. Simply because they need positions.
Ono si propaganda. No, I'm not on propaganda. Nkugambye wesanganga buli muntu participating ku leader oba omuntu aliko amasanyalaze mu opposition. Abantu abasinga okubeera emabega ebiseera ebisinga babeera ne self interests. Ontegeera ezitali closer to the big masses, to the big picture of a country. So now okubeera mu NRM ina self interests says. Ndiyo aliondabyeko emabega President Yoweri Kaguta Museveni. Yes, nali mulabyeko era mulabu mirundi ng'esatu bujijo ngate I mean when we tuba tutudde mu ntebe eno nga submitting, we are submitting as nationals. As Kasirye Sendagire Muhammad, as a Ugandan. Era when kugamba nti no when submission yange nti ekitwe kyasinze okalubiriza abaganda bafa opposition nti the way they run ebyobufuzi tebabitambuliza ku transformation genuinely. Sometimes wesanganga kat right now nze mukwabu okwange nga Sendagire wagenda kubeerawo conflict ya maanyi between NUP and PFF. Era wesanga tudako ku nsonga za Richard Kana Dr. Kizza Besigye mukulaba okukwo bya bufuzi byebizanyibwa oba nsonga ddala z'amateeka kati ebyobufuzi oba nali kikuletedde ntya nga science waali nti ebyobufuzi byangu nnyo byakubeera mingled mu three arms of government by all costs. Interest ye defining whether kino ekintu kya byabufuzi oba kiri just judicial. Let me bring this. Njagala kukyogera ku Dr. Kizza Besigye. Simwagaliza acts zimuyisibwako ezibambi. Naye ate njagala appreciating Ugandan government ku ngeri gye handlingamu issue eno ng'ate ekimanyi nti no issue eno eri ku world page. Okay? Gwe teweewuunya nnyo Dr. Kizza Besigye olunaku lwe bamuleeta ku ssaawa nga 7:08 by ssaawa 12:11 Mwami Elias Lukwago yali ku Al Jazeera. Ogamba wano wasembyeyo okukomezebwawo mu kooti. No, gwasooka yali ku Al Jazeera. Ontegeera zino ensinga zibeera because ye yali y'omu ku bannamateeka beera yali abuuzibwa embeera nga bwetambula. Kyengezaako okulaga nti ensonga za governance n'abantu abagala okuswitchinga government ziri well programmed. Ate government esobola okuswitchingibwa in all different corners. Wano jja kwesanga omusango gwa Dr. Kizza Besigye abantu bagezaako ku attracting other countries elsewhere in the world. Ontega kyenkugamba to be participatory in this okulaba nti nooba oliawo babako nekintu kyebasipakolinga. Uganda tugiraba nti tukeera ku makya ne tutamula ne tugende ewaka ne tukomawo ne tukola bitya but naye waliyo abantu abalala abatudde eyo abataagala bino bye tukola bibeerenga suffocating opposition. Wabanga Richard Kana Dr. Kizza Besigye mu kaliba yoba mu kitiibwa kye akwatiddwa olwo munnabyabufuzi omulala ali ku ludda olwabula government abadde tanatuuka ku level ye kumuteekamu entiisa nange bajja kunkwata enkya. Zinakugamba Lilian twali mu kalulu kali ka 2016 nembuuza abasajja abamu ekibuuzo nembabuuza nti naye ekitusinga okututuswe kubanga bino byanyi kugamba mbyogera nga Kasirye Sendagire Muhammad. Okay? Nembuuza abantu naye ndaba abantu bali wali eri mu ekiseka beekuba beeyuza simanya gwe kubanga 2016 akalulu waliwo abavangayo ne statements ezigamba nti wakulaba ng'oyambadde yero okuyita mu kibuga oli wakukiraba. Okay? Nembuuza Dr. Kizza Besigye yatambula Dr. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Okay? Bali oli yali doctor we na Al Jazeera yakijjayo bulungi. He was once his doctor. Ontaka kyenkugamba before even going to the bush bamanya ensonga lwaki bagenda okulwana. Okugenda okulwana si kintu kya bulijjo. Era bawamba eggwanga lino nga tebaliyo n'omu abakasenti no mugende mutuwambire eggwanga tuli bubi. You get what I'm saying? Kakati conflict after 1996 yavaawa. Nzika Kasirye Sendagire Muhammad nebuuza okukuubagana n'obusungu obungi Dr. Kizza Besigye bwe yajja nabo mu 2011 after a few years kiki ekyabusipakolinga wanje singa Dr. Kizza Besigye nabwe yalabanga ekkubo lye batandikirako tubeere realistic n'abantu abali mu myaka gyange nga ggwe niba ne baganda bange bendimu. Okay? Tubeere realistic twebuze ebibuuzo. Dr. Kizza Besigye singa yajja 2016 nga gwe gole mu ndigo ogusoose awo twaligambye nti no omusajja naye ndibo kuba mutuufu
kubanga okuva mu 1986 paka 2016 banga liba litambudde. You get what I'm saying? My point is, one, let's first appreciate the handlings of this government, the way it's handling as a sovereign state. Okay? Handling abali ku ludda oluwabula government gwe kusanyusa. No, si ludda luli kuba government. And let me tell you for your information, Lydian. Engeri gye bahandolinga mu VN opposition. N'engeri gye bahandolinga mu Kasirye Sseddagire Mama Disinga biba binnyononekedde. Ono bamuhandolinga nga Goldie. Otegeka kye nkugamba. Bino tubeere realistic. Lino eggwanga abantu balina engeri gye batandikodera bamu. Omuntu opposition wakwatibwako at one point. Okay? Mubamu aba bajjere bamu ne bagala okumulipirako ate nga kye boogera si kye bawulira ku mitima. Okay. And that's not the country what we want. Mwe mbadde njogera nkugambye nti no njagala kutunulira perception y'omuntu wa bulijjo. Sagala bino bintu kubitunulira nga just na byabufuzi. The reason lwaki abantu ba bulijjo bagenda beesamba ensonga ze bannabyabufuzi oba mukwata kakimalire eyo nja kutuula mu ddiro lyange nabe gye binaggwera. It's because balabanga abantu abagezaako okulwana tebalwana lwa nsonga zaabwe ng'abantu. Okay. People are playing politics abalala beeripirooko which is killing this nation. Neyanzege mwami Muwonge. Kati ninyo jjajja wange we yali tannafa yaŋŋambanga nnyo ekigambo kino nti okubuulira omusiru atunula obuulira omugezi eyeebase oba omuzibe kubanga omugezi bw'azuukuka biwamugambye abanga eyabifunye mu kirooto era asobola okupiikinga kiki kye ŋŋamba njagala kuyambako Kasirye Sseddagire times olwo n'omuwandiisi omwe yagamba nti every generation has its scoring. Kubanga bw'otunulira mu generations ze tuzze tubeeramu ebizibu byazo bizze nga byawukana ku binnaabyo. Bw'otunuulira ensi wakati w'omwaka gwa 1920 ojja okulaba nga tutuuse mu 1945 nga wazzeewo ky'oyinza okuyita bipolar ba actors abapya nga USA ne Russia. Ojja kulaba nti ataawe ensi yali ekyuse nga main actor takyali nnyo Bungereza ne Portugal abaali bamaze okugabana amatwale. Bw'oyogera ku Benedicto nga bw'amwogeddeko Benedicto Kiwanuka bye baaliko mu generation yaabwe baali baga nti tufunye tutya obuyinza nga bannayuganda ffe abeekulembera. Era oluvannyuma lwa struggles ezaaliwo ne gye baagenda mu 1961 ne bagendera Lancaster byonna bye baakola bwe bamala okwachivinga olutalo lwabwe nga bwalwachivinga eggwanga ne likwasibwa ne liddizibwa abo. Kati zeni obuzibu n'ebyo byali bitusoomooza ate nabyo ne bikyuka nti wali twali tulwanagana n'abazungu kati ate tusigazza ffe abeekulembera nti tusobola kwekulembera. Kyova olaba ojja kulabawo ezo crisis ezaaliwo mu mwaka gwa 1962 1966 ne waneno nga Amini azze. Ekisabisa bamayanja okusaba ebyamalwaliro amalungi n'enguudo ennungi kyogezaako okugamba okubanga onakifudde musango ffe okubisaba. Bwe nali wano olunaku lumu nakugamba nti bino ebintu tetubisaba busabi. Ekitutwala mu kalulu okulonda kwe kulonda Sseddagire batukolera ebyo betasobola kwekolera. Ate batumala okubalonda tetukoma kwekyo nga tugenda nga bannansi ne tuteekawo omugongo gwaffe n'omusolo gwaffe ne bagutujjako okusobola okutukolera biri eri bye tutasobola kukola ki kwekolera. Era gavumenti eteekwa okutukolera ebyo bye twagirondera okukola ki okugikolera. Ekikulu kya byonna kye njagala tukkaanye nti ebizibu jjajja wange bye yasiŋŋana mu mwaka gwa 1970 1945 si bye bizibu bye bimu essaawa zino. Kyova olaba ntera nnyo okugamba nti eno generation eyina omulimu gwayo eyina olubimbi lwayo naye leetweko okukola ki okukyusa. Ekyokubiri waliwo abuuzizza nti tuteekwa okwebuuza lwaki essaawa zino Dr. Kanokiza Besigye abaali ewamu ne Museveni baali tebakwatagana. Njagala nnyo abakulembeze n'abo abaagala obukulembeze baddeyo basome. Era njagala nnyo Lilian bw'olabanga amayanja gwe tuludde naye nga mukwasa omukono ogw'ekyuma
olwo gwamulabye ng'amaze okutuuka watuuse. Kitegeeze enkwata gy'asobola okwandolinga tabeeramu olwa Sseruganda. Njagala kutuma muganda wange agenda anoonya akatabo ka Miriam Matembe. Mwalimu Dozia gy'oyinza okuyita ekiwandiiko Besigye kye yakola. Olw'ebyo gye baatandikira n'okufuluma okugenda okukola reform agenda kubanga baali balifoominga ekyo ekyaliwo. Mweyo Dozia ebiseera ebyo mwaka gwa 1993 ankoleko kasi yatuula. Bwetuula ng'egamba Museveni nti ebintu bino omwami ono byayogerako lwaki tetubiwa platform ne tubyogerako. Mwami Museveni ebiseera ebyo ng'atandise okumera basajja weefube n'agaana okutunulira ensonga ezo. Era ensonga mu ekyo ekiwandiiko kye kifulumya Dr. Kano Kiza Besigye. Teyafuluma nti omusala baali tebamuwa. Teyafuluma nti omulimu yali tayina kubanga yali mu gavumenti nga badde political commissar nga n'ebyo byonna bikoze eki. Kyenjagala ojjewo nti ziru yokka esobola okumufulumya nega nti kanfulume mu gavumenti nga tukutte gavumenti. Osanga abantu nga tuline mu kampuni essaawa zino nga sente zetufunayo tezitumala. Naye nga tetulina na buvumu kugamba nti kanfulume ka kampuni kano eno ngende nnoonya ekirala. Otyanga nnyo omusajja afulumye gavumenti nga baakagikwata nga n'ebifo abikoze eki abifunye. Kyensaba tuteekwa okurespectinga bannaffe betusanze nga bali mu lutabaalo olw'okulaba nga tuyinza okulekawo Uganda gye tuyinza okuwangaaliramu n'abaana baffe bagenda okujja mu Uganda eno nga basobola okugyeyagaliramu nabo bagenda okusanga bazzukulu baabwe nga basobola ogyeyagaliramu. Saagala muntu kubeera wano eno agaye nti bwe nalabye nga ndaba bamutadde mu kooti y'amagye. Muganda wange bw'olaba omuggo ogukuba gundi ogukuba mujjawo manya ogwo omuggo olina guteeka wala kubanga ogukubye mujjawo enkyago ogugenda okugukuba. Ffenna kye tubanja ku pana eno n'abo abatuli ebweru kwe kwongera okulaga abantu bano eno nti twandiyagadde tukulemberwe mu nkola eya constitutionalism kubanga mu 10 points program baali batusuubiza nti tugenda kubafuga n'okubakulembera nga tubakolembera nga twesiga mu kitabo kya 95 ffenna kye twali tukoze. Ekibuuzo ekisinga obukulu bannange bano kyenjagala beebuuza enfuga eri wano eno yenfuga gye mwali yagadde okufugibwa yenfuga gye bayogerako nga baleeta ssemateeka owa 95 oba bagivuddeko era babanga bagivuddeko ffe abali wano eno tusaanye kukola ki okulaba nga enfuga gye twagala okufugibwamu tugirwanira n'okufuna ne tugifuna. Neyanzege mwami Muwonge tugenda mukuumulamuko katono nnyo bwe tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri tugenda kuba nga tukwatiza awo wennyini gando gaba masannyalaze gennyini buli lwakuna ssaawa ebeeremu yakawungeeza okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Nze Mumbejja Luwedde Lilian tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri temuvaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which... Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes?
I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.